Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mikutu samakoto okuwolya omulungi agenda basi n'okubanga ndaba oteekawo okutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo gy'osinzira okubeera nga ate otugoberera naffe wetuli okubanga tukutuusaako ensonga z'Ssemasonga nga bwe zitambula. Erinnya Zeddeni aliwo okubanga nkuweereza byonna nga bwe biri ate era bwe bigenda maaso n'okubanga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku mbeera nga bweri ekalangala ebintu si birungi yadde akamu n'akeddagala era wetwogerera ku kadde kaneeno kennyini amasasi gafuuse Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi Besekezi olwaleero agudde mu ddene okugenda ekalangala asobole okubeera nga ate abeerawo nga balonda omubaka omukyala owa district emanyikiddwa nga ey'ekalangala. Jjukira nti Honorable Nakimuli Helen yagenda basi n'okuva mu bulamu bw'ensi eno oyo nno munnakibiina kya NUP mwenna mwamanya bulungi engeri gye yafaamu. So olunaku olwaleero NUP negamba nti atuleese muganda we amanyikiddwa nga Irene Nampala asobole okubeera nga amuddira mu bigere, wabula wetwogerera kakati nga ennamusa eze ku nnyo Honorable Kasolo n'abalala abakungu ba gavumenti bayiye amagye mangi nnyo nnyini ddala era nga amasasi gafuuse amasasi mu bitundu byeyo. Kasolo afuddeyo n'akola statement n'agamba mbu ono agenda maaso n'okubeera mbu zinagenda okuwera essaawa bweziti mukaaga nga bo bamaliriza okubeera nga ate balonda. His Majesty Kabaka Lonare Mwenda Amotebi Owokubiri has called for unity, discipline and cooperation. Ssaabasajja Kabaka agenze basi okubeera nga akowoola abantu ba Buganda okubeera nga munnange babeera n'empisa kw'oteekaawo obumu baleme okwerumaŋŋana. Bino nno bijjidde ku tweet z'omukulu zazze ayogera obaolyawo ezisiga obukyayi n'okwawulayawula mu bantu ba Buganda. Elias Lukwago kyalwaddaaki kkooti emumye bail era ne bamutegeeza agende mu maaso n'okubeera nga munywanyi atwalibwa bunnambiro mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe obulwadde kubanga kkooti yo yakkiriza nti ekituufu kiri nti mulwadde. Goretti Namugga ng'asinziira mu bitundu ebimanyikiddwa ng'ebyakalangala bwe twogerera kaakano avuddeyo n'atutegeeza nti embeera eri ekalangala era yo kifumba mutuku. Baganda bange bino nno si byangu. Erinnya Zeddeni akuweereza wano nno wenkusabira otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga, then bw'oba omaze osubscribinga ojjaba okoze ekikulu eky'omuwendo ennyo nnyini ddala. Ate era naawe agenda maaso n'okuba nga otulaba ng'oli wabweru w'eggwanga oba oliawo nga gwe mulundi gwo ogusoose otwegattako, njagala okubeera nga nkusaba mwannyinaze era muganda wange osubscribinge. Bw'omala osubscribinga ku mukutu guno okitegeeza ofuukidde ddala ekitundutundu kuffe era oli omu kuffe. So awo oba ogenda kubeera nga ate otwegattako mu butongole. Nkujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Like Mobile bagamba nyiga *217 *543# osobola okwegatta ku mukutu ogumanyikiddwa ng'ogwa Like Mobile. Like Mobile empeereza ey'omulembe yeeyo nno gye tugenda maaso n'okubeera nga tukutuusako. Bw'oba obadde okyebuuza nti ate nina line ya Airtel, nina MTN, nnyinza kukola nti okubeera nga ngula airtime oba data, tofaayo nyiga bunyezi *217 *543# wegulire airtime ne data wa Like Mobile. Weewaawo wano wennyini wejagala tugende maaso n'okuba nga ate munywanyi tutandikira ku mbeera eri ekalangala. Ebintu nno oyinza obiyita ebyokusaaga naye nga munywanyi byo si bya munene era okusinziira ku SG David Lewis Lubongoya atugamba nti embeera eri ekalangala evudde mu kubeera ey'obuntu. Eno nno mwana wattu ne bigenda maaso n'okubeera nga bifuuka by'amasasi meerere. Lwaki ebintu nga bino bigenda maaso n'okubaawo oba oliawo nga bigenda maaso n'okuba nga bituukawo
nga abakulembeze bennyini be beenyigira oba oliawo mu ffujjo erifaanana bwe riti ekibuuzo okiddamu era nze naawe ffenna tuba tuvunaanyizibwa ku ansa ezitaliiwo. Njagala kukuwa akatambi kano osooka omala okubanga obiraba ate era tusobole okweyongerayo butereevu ng'embeera bwegenda maaso n'okubanga ate etambula ekalangala. Bino ebigambo bya David Lewis Rubongoya. Wuliriza. Supervisors awadde balina okudeployingibwa okubeera ku polling station ez'enjawulo okulaba nga tugezaako tutaayiza ne tukuuma akalulu ka candidate waffe. Naye wenjogerera lopu bamulemesezza okujja. Kati reports ze twakafuna ate nga bikyagenda mu maaso. Ku polling station gye bayita Serinya Playground mu Lulamba Parish awo baganye okozesa BBVK abantu balonda nga bwe baagala n'obululu bonna bwe baagala. Lwazi Community Playground amaje gye gali ga staffinga. Kazi Malanga najogeddeko amaje gaze ne gakuba abantu ne gagobawo polling agency baffe embeera eriyo. Buyiri Playground mu Bwendero Parish kyekigenda mu maaso era poliisi n'amaje baze n'obukongo butikinge ne bayiwamu nga bwe baagala. Buswa Primary njogeddeko gyenva era nayo kye bakoze. Kakati polling stations ate ebyo njogera polling stations ziri wano ku lukalu naye reports ze twakafuna okuva mu bizinga eyo ate ezo ziri wasi. Okay, abantu bali mu critiquing abali mu kukola kibyonna byonna emivyo gyonna egiri mu kalulu kano. It's very unfortunate. Mwena presiding officer adatikingirira abantu. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya agamba nti amaje gagenze maaso n'okubeera nga geefuga okulonda kuno. Era polling stations ez'enjawulo nga bwe bazikunnyonnyodde zonna bagenze dda maaso n'okuba nga bazisalako era ne bakola effujjo eryo lyonna ly'owulidde libagenze maaso n'okubeera nga bakola. Wabula bino ebikolwa nga bino byongera okubeera nga bibalabisa bo nga bo bennyini. Oba olumu abantu bano baba batya? Ekibuuzo ekyo kyeka okuba nga tekirina ansa yakyo ntuufu. Wuliriza Namugga wano. Current update mu Bimpimpi ekalangala tekakyali kalulu. Kati amaje gakuba direct. Akalulu batikinga direct. Abantu baffe bonna abakubi bakidandala bakube, Secretary General mukube, ffenna batugobye mu field. Maje gakuba bukubi. Abaana babawambye obululu babutikinga direct babuteeka mu box. Njagala okutegeeza eggwanga, njagala mutegeere nti ekalangala tekakyali kalulu. Akalulu katabuse obululu babuteeka mu direct. Maje gakuba bukubi kuyiwa mu kalulu ku kifuba. So ekyo njagala obbategeeza as for now mwenna abagoberera kalangala tekyali kulonda. Amaje gawambye akalulu ke kalangala. Ku main polling station zonna amaje gawambye. Akalulu bakasazeeko bamovinga polling station pa polling station bakuba be basanzeewo amaje ne gakuba abantu ne gayiwamu akalulu direct. Ekyo njagala kibategeeza kyonna ekiri ekalangala amaje gasazeeko akalulu ke kalangala. Bwana Kasolo weebale ensigo gy'osize. Kasolo weebale ensigo gy'osize. Ekyo kyekiri ekalangala. That is the situation as at hand. Currently, kyekiriwo as of now, amaje geddiza akalulu ke kalangala. Ebikolwa bino ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa bw'obitunuulira oyinza okwewuunya. Era bannayuganda bwe baba babiraba mwana tumuyinza okulowooza nti bo basiru era byonna bye mukola mbu babisiima era ng'okera ku makya n'ovayo n'ogamba nti abantu b'ekalangala basazeewo ne beerondera awo mukulembeze waabwe. Kyokka ate era nga gwe muntu y'omu agenze mu maaso n'odeploying amaje okusinziira ku bigambo bya Namugga byennyini obyewuliriddeko. Honorable Goreti Namugga agamba nti amaje gabasazeeko embooko ne gazibakuba mwanattu n'amasasi ne ganyooka era obululu bagenze maaso n'okubeera nga batandika okuba nga babuyiwamu bo bwe baleese nga butikingi. Era Secretary General wa NUP y'omu ku abo abali Maziga ku ssaawa eno David Lewis Rubongoya era n'agamba nti Kasolo weebale ensigo gy'osize. Bino byonna ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ekalangala toyinza kubeera nga obyawula ku biki ebyalabika mu kalulu k'Essembabule. Essembabule eyewaali General Ashande kw'oteeka Nina Rose era ebyo byonna mwalaba obululu bwayo bwe bwali. Bwe tugenda e Mawogola
Ewanamugga ate eyo munnange akyali Kijobe musajja mukulu amanyikiddwa nga Daisy Byuma ng'afuuse Daisy era n'obululu zagenda okwera ssaawa 6 nga mwana wattu tekyali polling agent Wanamugga n'omu ku polling station bonna nga withdrawings eyo nga bagamba baana b'abandi saagala bafe ebyatuuka ewamuwanga Kivumbi ndowooza byonna muwabiraba bulungi era n'okutuuka ku ssaawa eno ng'ali munda bw'otunuulira ebiri ekalangala olunaku olwaleero Kasolo yavuddeyo n'abategeeza nti bwe balondoowa NUP kijjategeeza nti abantu bano tebategeera bonna kuba temuliwo NUP n'omu mu kalangala ategeera kifula babaleetedde omuntu okumujja eruweero jjukira nti nno ono omusajja taata wa Bannakimuli musajja wa Kabaka by the way ku bizinga by'essese era abadde ageze maaso n'okutwala akabanga akawerako nga mwana wattu amukwasaganyizaako ko ku buweereza bweyo kyokka ono nno bagamba nti sibatuuze baayo ne twebuuza ekibuuzo oli bw'abanga muganda wa Nakimuli then Nakimuli ng'adde omubaka waabwe ovaayo otyo ogambe nti ono abadde tagwanidde naye byonna Honorable Haruna Kasolo babikoze ne group yaabwe but what I'm just I want to tell you nti muli mu kusiga oba oliawo ensigo ennungi era ensigo eno Namuganga bw'ayogedde yobugisize naye olunaku lugenda kukyalo mu enkya mugende maaso n'okubanga mwanattu ate ensigo ezo ennungi ze musize nga nammwe muzikungulako kubanga olunaku olwaleero mulimu amateeka gamu nga bw'otunuulira bamama Mbabazi Bakiza Besigye bwe baali batuula nga bakiisa amateeka ago oba oyawo nga ku ssaawa y'olunaku olwaleero ku bo kuliko ge baafekitinze tulabye ku b'amaanyi ng'ensi batya naye we twogerera kaakano bwe pompaawo n'omu akyayinza agenda maaso nakubeera ng'afuguma Leader of opposition mu parliament George Ssenyonyi Besekeza abadde agezaako okubeera ng'agenda ate okubeera ng'abeerawo mu kalulu kano wabula bamugaanyi okulaba ng'atuuka ekalangala era ekidyeri ekyasoose bwakivuddeko oba feri n'alinnya endala amagye gakubidde kapiteeni wa feri ne gamugamba avuga addeyo bunnambiro nnyo nnyini ddala obunkenke obweraliikirivu obuli ekalangala mu kalulu k'ekalangala mwana wattu bino byonna bwe twogerera kaakano byetaagamu ssaala zokka nkujjukiza nti Like Mobile batuteekamu ensimbi okubanga tukuweereza nyiga *217 *543# wegulire airtime ne data wa Like osobole okubanga onyumirwa empeereza ey'omutindo wulira ebigambo bya Nambooze ebintu ebinsanyusa byosobola osoma mu bintu nga kalangala eno nti eri abo baali bagamba nti no NUP wave nti kibinja ky'abantu abaze n'omuyaga bajja genda n'omuyaga bino ebintu kati nga kino ekiri ekalangala kikulaga nti wali nno olimba munnange NUP si muyaga ate ne wabaawo abalala baali bagamba nti NUP etambulira ku kintu kimu president yes president oyo gumba lyaffe lyankize naye ye yatuyamba yateekayo emirandira kakati oba ali Mukono oba ali Kampala oba ali mu Amerika eddoboozi lye lituuka enteekateeka gye twakola ey'ekibiina ebeerayo era ebintu bigenda mu maaso nze nsanyuse nnyo nti newankubadde ffe abaavudde ye Mukono ojja kukwatizaako bantu boolaba abalina enteekateeka eri ku ground ng'olabira ddala ekibiina kirina emirandira wano nze neewuunyiza ekikuube nti ekikuube omuntu gye yali tasuubira baabadde balina kugenda bugenzi bakyuse ebivudde mu kalulu kifuba naye nga NUP ekulaga nti nako akalulu ekawangudde naye nga gw'olina kgenda n'oteekawo omundu n'ogamba bannange newankubadde mulonzo NUP kati ffe ku mundu tutaddeko chairman y'ono kati ekyo kyanjawulo waliwo luli bannaffe nga tetusobola wadde n'ofuna bakandidate mu bitundu ebyo naye kaakati kandidate wa NUP osobola mpozi kuleeta mundu nobba kalulu sinakubba kalulu naye noonyaga kaki kanyage kati olwaleero wano kyetulina okwongeramu oba oliawo kyetutaakola kikuube kwe kugamba nti tetugenda kukkiriza muntu kunyaga bunyazi kukyusiza kalulu awo nga tulaba nga batukola ekayunga kunnakwedde nti omuntu najja mumaze okuwangula naye n'akyusa bukyusa kaki
bivudde mu kulonda kifuba n'abaleka ne DR forms mu ngalo ez'obuwanguzi. N'olwekyo abantu beekalangala kati ataawo mwe mulina okuteeka essuula empya nti kimaze okweraga nti NUP ewangula. Ekyo kimu. Kati ekyokubiri nti abakulu bano tebakyalina nsonyi, basobola n'okunyaga obuwanguzi mu ngeri esingayo okubeera embi nti ne bakulekaawo ne results nga zisoma ggwe bo ne beerangirira. Kati ate ekyo kye tubagamba muteekemu amaanyi olwaleero tuteekewo essuula empya, titosobola kutuleka buwanguzi mu ngalo gwe n'ogenda n'olangiriramu atawangudde. Ekyo kye tulina okulaba olwaleero nga tutuukako. Ate ekyo kituukako n'amaanyi g'abantu nti basebo ne banyabo temugende eka ne mwebaka. Kanaka olwaleero teri kwebaka ekalangala. Bw'omala okuba akalulu teweebaka mbu nookere enkyobuuze mbu omuntu waffe baamulangiridde. Nedda basebo ne banyabo. Eyo kasite essaawa z'okulonda ziggwako, omuntu wammwe ng'awangudde eyo ku kizinga kyewammwe, mwe mugyeyo eŋŋoma mugira mukuba nga muzina nga mwerangirira ebivudde awo ewammwe. Mwe mulangirira ebivudde awo ewammwe. Kale tulabe nga buli kizinga ku buli kizinga bizinga 82 buli kizinga bazina amazina bakuba eŋŋoma Nampala awangudde. Kale ate tulabe abali ku district we balangiriramu omulala. Ne ekizibu ne kwe kugenda okwebaka. Temwebaka basebo ne banyabo. President eddoboozi lye yatuweereza mwaliwulidde lyabadde clear nti basebo tulemereko tubasiike. Basebo tulemereko tubasiike. Ebigambo bya Nambooze byagenze mu maaso n'okuba ng'aweereza bubadde obubaka obwo biwanvumuko bw'oba ogenze mu maaso n'okuba ng'obiwuliriza oba oliawo birinamuko omulamwa. Naye bw'obitunuulira ku kiriwo olunaku luno olwaleero teweewuunya ng'olaba amagye gagasazeeko oba oliawo okulonda. Almost ebizinga 84 Nambooze bw'otugambye. Polling stations ezisinga Namugga atugambye ebiriyo si birungi. Wowe tuyinza otunuulira ne tugamba nti mu byonna era yadde tubyogera oba tubikola, naye ebino byo byalaze nti obululu lwadde batandise dda obbubba. Kwe kutuuka nga baleese boxes ez'obululu nga 17 ku zo sirwe eziriko si ze eziri wali, ekitegeeza nga zaasumuluddwa ne ziddamu ne zisiringibwa buto. Wuliriza. Twatandisikidde jjo Electoral Commission yeekubidde we yakkiriza ab'NRM kuba olukiiko ne bakandidate abalala, naye ffe nga ab'NUP kandidate waffe n'ataweebwa lukusa kuba campaigns ze ezisembayo. Ffe olw'okuba twagala nnyo enfuga ey'amateeka n'okugondera amateeka okulaba nga akalulu kano n'eddoboozi ly'abannakalangala livaayo, twakkiriza okutuula tusazeemu olutabaalo lwaffe oluggumiza abantu baffe kubanga olwedde ffe twali twabannyonnyola dda ne tusalawo tweteeketeeke butya bwe tugenda oyingira olunaku olw'enkya tuggyeyo obuwanguzi bw'abantu. Mu kunyigiriza ennyo ne tukkiriza batunyigirize bakandidates abalala bonna jjo ne banoonya akalulu naye ng'NUP yo egaanibbwa. Kyeyolese ne leero nti bwe tuleese ebbaluwa yaffe ereeta okwemulugunya nti waliwo ebitatambudde bulungi, waliwo box ze tulaba 17 ng'ebiwandiiko byazo bikontana ate n'ebyo ebiri munda. Ebbaluwa tebagitaddeeko mukono, naye ate atuyingiza meeting katosobola gamba abantu tuyingire twogere ku nsonga ng'ensonga etokkiriza bagiteeke mu buwandiike. Nga bwe mumanye NUP tukolera mu mateeka, tetusobola yingira mu meeting ne twogera ku nsonga ng'ekiwandiiko ekyogera ku nsonga eyo mu mateeka tokitaddeeko mukono nti tukyogeddeko era twagala kinogera ddagala. Tusaba Electoral Commission ereme kumalamu bannakalangala maanyi, naddala ffe abakyala ffe tusinga onyigirizibwa era ojjala abo abakyala n'abavuka bagenda osinga okwettalira mukana akalulu bagenda kwerekereza byonna bajje balonde omubaka waabwe. Tosobola butawamwaganya bannakalangala kuteekateeka kalulu kali feya. Twagala obwerufu, twagala obwenkanya. Electoral Commission tesobola kwekobaana na NRM negamba nti yo egenda kubeera nga buli kimu NRM yekola ki
kyeyagala kye baba bakola. Box 17 zasangiddwa nga seerwe eziriko oba oliawo bikontana ne ziri ezawandiikiddwa already mu bitabo, ekitegeeza nti obululu oba oliawo tebayinza kubeera nga babwesiga 10 ku kinnaakyo. Bino nno bikwasa ennaku naddala ng'obiwulirizza era nga Munnayuganda, naye eyo ye Uganda, ye Uganda mwe tuwangaalira. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyonda akubirizza abaana ba Buganda obuteerumaaluma okubeerawo obumu byebino ebigambo. Mu kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gyetulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasiraawo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba betukwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bibadde mu omuzinzi era nga avumirira oba oliawo enkola ey'obutagoberera mateeka, okutwalira amateeka mu ngalo, era n'akubiriza n'abo abakulembeze okulaba nga amateeka bagagoberera baleme okuba nga bagatwalira oba oliawo mu ngalo. Ebigambo ebyo biwanvu era ensonga nnyingi zetugerogera maaso n'okuba nga twongera okuttaanya n'okulaba nga twogerako. Nkugambye nti wetwogerera akadde kano Ssennyonyi ali ku KDA era agaaniddwa okuyingira ebitundu ebimanyikiddwa nga ebyekalangala. Okusinziira ku mukutu gwe, Ssennyonyi avuddeyo n'atutegeeza nga bw'agaaniddwa okubeera ng'ayingira Kalangala era ne balagira kapiteeni w'ekidyeri Bunnambiro nnyo nnyini ddala asobole okuba ng'avuga adde ku lukalu Uganda zaabu. Erinnya nze Deni, Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Nzikiriza wano wennyini wengendera maaso n'okuba nga ate nsinziira mbasiibule tusisinkane mu mboozi endala mpitirivu zetugera maaso n'okubeera nga ate tukuleetera. Nze Deni, BTN Media Beyond the Newsroom. Tutambudde ne banafu ba Laika Mobile abagamba nyiga *217 *543# wegulire airtime ne data wa Laika Mobile. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.